okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN nziramu n'olwaleero okwaniriza webale omulabi waffe owa program nga bulijjo programu ensulo ey'enkya. Leero olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 12, omwezi tukyali mu Gwakutaano era omwaka gukyali gwa 2025. Olunaku lwa Mande, lunaku lwa 2 mu mbala eya Bayibuli. Omuweerezaawo mu programu eno nze Nakyobe Susan Sinziza Kanyanya. Nesiimye okuba nti tugenda kuyiga ffenna wiiki eno yonna, olunaku tulutandike ffenna. Mu programu eno ensonga esinga obukulu gye twagala ojjukire omulabi waffe nti kirungi nnyo okutandika buli lunaku ng'oli ne Mukama kubanga tetumanyi bigenda kulubaamu. So twagala tutandike ffenna nga twewonga mikono gye era nga tuyiga ekigambo kye tulyoke tugende mu maaso n'emirimu gyaffe. So nziramu nate okwebaza nti mu TV zonna olonzeewo okutandika ne 3ABN olunaku era ne programu eno ensulo ey'enkya. Mukama akuwe omukisa. Kakati nsaba ozuukuse n'omulala abadde tannaba kuzuukuka omugambe programu etandise tusobole okutandika ne Mukama. Nsaba twewombeeke tusabe nga tugenda okuyiga. Katonda waffe omulungi tukwebaza Mukama kubanga okkiriza n'olwaleero ne tuba balamu nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Tutandika olunaku olwaleero Katonda waffe tukusaba ojje gwe otuyigirize. Waliwo bannaffe abatannazuukuka n'abamu tebali bulungi. Mukama bazuukuse nabo tutandike nabo olunaku luno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kakati olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti embalaasi za Kabaka zonna. Embalaasi za Kabaka zonna. Olunyiri lw'okujjukira luli mu kitabo ekyakubikkulirwa essula 9 olunyiriri lw'16. Kubikkulirwa essula 9 olunyiriri lw'16 lugamba nti n'omuwendo gw'eggye ery'abeebagala embalaasi 10,000 emirundi 2 n'empulira omuwendo gwabwe. N'omuwendo gw'eggye ery'abeebagala embalaasi 10,000 emirundi 2 n'empulira omuwendo gwabwe. Agamba nti mu kuddamu okwogera ku ggye lya Butuluuki kyatwalanga ekiseera ekisukka mu wiiki nnamba abasirikale baayo abeebagalanga embalaasi akakadde kamu okuyita mu kibuga. Mu kwolesebwa kuno Yokaana aggumiza obunene bw'amagye g'embalaasi n'empulira omuwendo gwabwe. Tewali kuwakana nti gano gaali magye mangi ddala okutuuka okubalibwa. 10,000 emirundi 2 mu byawandiikibwa omuwendo wadde nga si gwa ddala gulaga ekibiina ekinene ennyo ekitali kyangu kyakubala. Wanagambye tusobola okusomako ne mu Luka essula 12 olunyiriri olusooka ne Bebulaniya 12 olunyiriri olwa 22. Ku kusituka kw'obwakabaka bwa Ottoman mazima ddala tewali ggwanga ddala lyonna lyayinza kuyimirirawo okuwakanya amaanyi g'embalaasi eza Butuluuki. Mu kiseera kino abasirikale abaalinga batambuza ebigere baabanga ba bulijjo abeebagala embalaasi nga batono ddala. Abatuluuki baalina enkizo, omujaasi waabwe owa bulijjo yeeyongerako obwangu, entambula n'obuvumu.
lino lyali ggye ly'amaanyi eryali lisobola okukulukuta ng'ejjengo erikulukuta okutwala kyonna ekyali mu kkubo lyago. Bano baali balwanyi bakugu nga balina ennyonta y'okufuga. Ekigendererwa kyabwe kyali Bwakabaka bwa Ruumi ey'Ebuvanjuba. Mu AD 395 Obwakabaka bwa Ruumi ey'edda bwagabanyizibwamu ebitundu eby'ebugwanjuba n'ebyebuvanjuba. Abatuluuki bwe baatandika okulumba Obwakabaka bwa Ruumi ey'ebugwanjuba bwali bumaze ebbanga nga busasise ne bulekawo Ekereziya Katolika mu kifo kyabwo. Ate Obwakabaka bwa Ruumi ey'ebuvanjuba bwali buggumidde okugwa kw'amawanga g'obugwanjuba. Bwali bugumidde okugwa kw'amawanga g'obugwanjuba era wadde nga bwali bunafuye mu kyasa ekyaddako bwali bukyali kigo ky'amaanyi, obugagga n'enkulaakulana y'abantu. Aba Ottoman baatandika okulumba Obwakabaka bw'Ebuvanjuba mu bugenderevu ne baleka ekirabo ekisinga okwegombebwa kye kibuga ekikulu ekya Constantinople nga tekikwatibbwako. Nga January 6, 1449 Sultani Muradil II ow'e Butuluuki yalondebwa empula omuggya ow'e Ruumi Constantine ow'e11 Pelagius. Okusinga ku kutikkirwa kwe ku ntebe, Constantine teyatikkirwa ngule wadde ne mu buwangwa. Wano ensi we yalagibwa nti Obwakabaka bwa Ruumi ey'Ebuvanjuba bwali tebwetengeredde wabula buddu bwa Bwakabaka bwa Ottoman. Mazima ddala mu mwaka gwe gumu mwe mwali olunaku Josiah Leach mwe yabalirira okuba olunaku lw'okutandika kw'emyaka 391 n'ennaku 15 ez'obufuzi bwa Ottoman. Omutwe gw'olwaleero mu ky'okuyiga kya leero omulabi waffe gubadde gugamba nti embalaasi za Kabaka zonna. Olunyi lwaffe olw'okujjukira lwagambye nti n'omuwendo gw'eggye eryabeebagala embalaasi 10,000 emirundi 2 n'empulira omuwendo gwabwe batulaze. Tubadde tuyiga wano ne batulaga engeri Obwakabaka buno gye bwakulamu, nti baali balina abasirikale abaali abangi ennyo nga tosobola na kubabala, era ne bagenda nga balumba abalala okulaba nti bafuna obuyinza. Kakati bw'abadde afundikira wano agambye nti Mukama ow'eggye webale nti obukuumi bwo eri abantu bo bwa ngeri nnyingi ddala okusinga abeebagala embalaasi n'abalabe abalumwa ennyonta ey'omusaayi. Obwakabaka buno bwe tubadde tuyigako olwaleero obwa Butuluuki, okubeerawo kwabwo batulaze nti bwayimirira ku basirikale abangi ennyo okusinziira mu ky'okuyiga bwe batunnyonnyodde amakulu g'olunyiriri luno, nga bangi nnyo tosobola na kubabala. Kaakati twagala okuyiga nti ate Katonda waffe ye alina obukuumi bw'atuteekako obusukka ne ku bw'abano abaali bagala okugenda mu buyinza nga bakozesa abasirikale abangi be baalina oba ab'amagye abangi. Naye obukuumi bwa Katonda waffe bwe tuyigako obulabi waffe nga tugenda okutandika olunaku lwa leero bw'amaanyi era bungi toyinza na kubunnyonnyola. Mukama ow'eggye, waliwo ekyawandiikibwa kino essaala eno eyawandiikiddwa wansi nga tumaliriza olunaku eyabadde egamba nti Mukama ow'eggye webale nti obukuumi bwe eri abantu bo bwa ngeri nnyingi ddala
buli omu bw'alowooza engeri Katonda gy'amukuumamu tetuyinza kugitegeera. Ebimu tetubitegeera na kubitegeera, n'ebimu tetubimanya, wabula tulibitegeera nga tutuuse mu ggulu. Engeri Katonda gy'atukuumamu esingira ddala ey'abantu. Tulina abantu bangi betulaba mu nsi eno ng'omuntu omu atambula ku luguudo naye ng'atambulirwako obukuumi obw'amaanyi. Kyokka ate nga waliwo naffe bangi nnyo abatambula nga tetuliiko mukuumi yenna ow'ensi gwe tulaba. Kyokka tukkiriza nti tuliko obukuumi bwa Katonda atambula naffe. Tuliko bamalayika abatukuuma be tutalaba na kulaba, abasingira ddala amaanyi n'obuyinza okusinga abo ab'ensi, okusinga bano abali bakuuma abali mu ggye lino erya Butuluuki be tuyizeeko olwaleero, abayambako eggwanga eryo okufuuka ery'amaanyi. Waliwo ekyawandiikibwa wano kye batuwadde wansi ekiri mu Bassekabaka ekyokubiri, badde nsaba tukisome. Bassekabaka ekyokubiri essula 6 olunyiriri lw'e15 okutuuka ku lw'e17. Bassekabaka 6:15 okutuuka ku 17. Nsaba tusome ffenna. Wagamba nti awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba eggye n'embalaasi n'amagaali nga bazingizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? 16. N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali naabo oba abali nabo. Ono nno yali muddu wa Elisa. Abasomi ba Bayibuli musobola okujjukira nti Elisa waliwo kabaka w'e Bwasuuli, bw'oba osomye waggulu eyo, eyali amunoonya nga baagala okubatta, era omuddu we aba ali awo ng'alaba ku lusozi we bali oba mu kibuga mwe baali nga beetooloddwa amagye nga mangi nnyo. Omuddu wa Elisa n'atya, n'alabira ddala ng'obulamu buweddewo, byonna biweddewo, n'atya bambi n'adduka n'agamba mukama wange, nga bwe nangeddeko eri wabweru abatulumbye nga bayitirivu, tugenda kukola tutya? Naye Bayibuli egambye nti Elisa n'amugamba nedda, ffe abali naffe bangi nnyo okusinga abo boolabye. Era bw'osoma awo awaddako ojja kulaba nti Elisa yasaba Katonda n'azibula omuddu we amaaso. Omuddu we Elisa agenda okutunula bw'ati ng'alaba Katonda bamalayika bangi nnyo 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 abali awo, tebenkana na muwendo gwa bano babadde atidde, bali nga bangi nnyo nnyo nnyo. Kino kituzaamu amaanyi eri omulabi waffe nti Katonda waffe nga tutambula mu nsi eno atuteekako obukuumi bwe obutaliiko na kusasula, era ekyo tukimwebaliza. Obutaliiko kugamba nti oba tulina kye tuyinza okukolawo abutuwe. Tubeera ne bamalayika abatukuuma nga tetubalaba. Katonda n'akukuuma mu by'otegedde n'ebyototegedde. Nsaba Katonda oyo tumwesige nga tutandika olunaku lwaleero, tumanye nti buli we tubeera ali naffe, atuteekako obukuumi bwe. Obukuumi bwe busingira ddala obw'ensi eno bwetuwa. Kyokka njagala okwogera n'eri ggwe, era oyinza okuba oli mukungu nga gavumenti yaffe yakuwa abakuumi. Still njagala ojjukire nti era abakuumi ba Katonda we batali, abo abakuumi abakukuuma tebalina makulu. Era njagala olunaku oluyitemu ng'ojjukira nti olina kwesiga Katonda, kubanga yalina obukuumi gye tuli obusingira ddala. Katonda bw'abanga takukuumye, ne bw'oba weetooloddwa ab'amagye oba abasirikale oba nga oli biki mu nsi eno, tebiba tebigenda kuba birungi, kubanga yatuvunaanyizibwako, yatuwa obulamu, yasalawo oba obeerawo oba tobeerawo. Abasirikale abakukuuma bw'oyinza okuba nga weesize, tebasobola kumanya nti ke tukutte ku luguudo luno olw'ejjinja, eri mu maaso gye tulaga tuyinza okusanga ekintu bwe kiti, naye ate Katonda ye aba yakusooseeyo dda, ye aba amanyi ebiriyo. Kati Katonda ye muntu omutuufu ow'okutandika naye olunaku
kubanga yamanyi gwe byotomanyi n'abakukuuma bye batamanyi. Nsaba ojjukire omulabi waffe owa programu eno ensulo ey'enkya wano ku TV yaffe ennungi eya 3ABN nti nga tuyita mu lunaku lwa leero olwokubiri mu wiiki twesige Katonda oyo alina obusobozi obutukuuma okusinga ekintu ekirala kyonna. Tewaliyo omundu, teri musirikale, teriyo wamagye, teriyo magezi gonna goyinza kukola kufuna bukuumi bwe wabula mu kisaaki. Kakati oyo asaanidde okwesigibwa. Mu kyandikwa kye tusomye wano wansi tulabye omuddu wa Erisa nga yali atidde olw'okuba baali balumbiddwa, naye bwe yabikkulwako ku maaso bw'ati Mukama n'amuwa omukisa n'alaba obukuumi bwe baali balina n'aguma. Naawe nkusaba ogume. Obadde otidde nga oyina by'otidde olwaleero, oyina ekintu kyonna ekikuteesezza, Katonda akuzzaamu amaanyi okuyita mu kyawandiikibwa kya leero ekigambye nti embalaasi za Kabaka zonna. Kabaka waffe ow'eggulu avunaanyizibwa ku bukuumi bwo. Nsaba Katonda akubeere. Nsaba olunaku tuluyitemu n'emirembe nga twesiga Katonda waffe oyo nti agenda kutukuuma era ajja kukola ku bye twetaaga byonna. Nsigadde nze Nakyobe Susan era nkwebaza kubanga balonzeewo olunaku tulutandike ffenna, era nenkyankusaba mu budde bwe buti ku makya ozuukuke olunaku tulutandike ne Mukama abawe omukisa era mbaagaliza olunaku olulungi. Nsaba weewombeeke awo wooli era wabawo n'omulala akweyunzeeko, ffenna twewombekere wamu tusabe. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga n'olwaleero wakkiriza tubeere balamu. Mukama gwokkiriza olunaku lwa leero tululabe. Tukusaba obeere naffe. Waliwo okufa ababadde batidde nga tulina bye tutidde, Mukama gw'obimanyi kubanga omanyi ebitukwatako. Tusaba Katonda waffe obukuumi bwo. Ennaku zino ensi erimu ebizibu bingi, ennaku zino obubenje bungi ku makubo Mukama, naye tukuyita nga tukwegayirira gwatuyigiriza nti nno obukuumi bwe busingira ddala obw'ensi eno. Ojje otukuume Mukama, otukuume ffenna tubeere mirembe. Ojjewo enkwe z'omulabe Sitaani zaatuteerawo ne tutambuliranga mu kutya. Tujjukire nti gwe Katonda waffe gw'otuvunaanyizibwako era tukwesige olw'okuyita mu nsi eno nga tuli mu mikono gyo. Mukama bingi bye twetaaga, buli omu alina bye yeetaaga Katonda waffe bye tukwanjulira buli lunaku. Tusaba obikoleko Katonda waffe. Tulina abalwadde, waliwo abazukuse nga balaba programu eno naye nga tebeewulira bulungi Mukama, bonna mbasabidde ekisa kyo kibawonye. Waliwo abafiiriddwa abantu baabwe, waliwo abafiiriddwa ebintu byabwe Mukama, bonna mbasabira obabeere buli omu Mukama okole ku bwetaavu bwe, buli omu omugumye, buli omu omuzeemu amaanyi, buli omu omuyamba okugenda mu maaso. Waliwo abantu abatakumanyi Mukama nga tebamanyi wakwesiga nga batambula mu ensi eno Mukama nga tebamanyi kyakukola, nabo mbasabidde obawe okukukkiriza, obawe okukutegeera, obawe Mukama okukwesiga nti gwe Katonda waffe gw'otukuuma, baleme kwesiga bintu birala naye beesigwe gwe Katonda waffe eyatutonda. Kye tusinga okusaba ffenna otutuuse mu bwakabaka bwo, tukuume okuyita mu lunaku mu mirembe, tuluyitemu bulungi era tudde awaka mu mirembe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa, mbagayiza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.